Alright, abatula balungi amanya nedobozi nze Jonah Saints ate nate ku mukutu gwaffe guno gwa Tindi Files egendera ddala maaso n'okubanga ate o subscribinga so that ofune updates ez'enjawulo ku byakabi byonna ebiba biyingiddewo. Okay, omwaka 2024 tutagutambuza kawerewere gwo gutuvuzeemu ko speed naye kyonna kye kiri kijja kuba ate nga ate kiggwa. Alright, olunaku olwaleero negatiddwako Mwami Sam Zizinga. Tukyali wanjisebo Zinga yaffe kye kitongole mwensinziira. Yes sir. Era ekyo ekitongole kyaffe kiri ku nsonga za nkulaakulana omuli community development, omuli art, naye kisinga obukulu tukkiririza mu nsonga ya personal responsibility. Yes sir. And accountability. Ati waffe konna kwatambulira. Era so tukyekingako ku mikutu gyaffe. Tulina Theatre Focus Uganda, abagala theatre ne drama naki byonna genda mugende ku YouTube mulabe Theatre Focus tukola. Genda ku YouTube mulabe bintu ebirala. Tuli ku Facebook Theatre Focus Uganda. Tulina ebintu bingi. Tulina emizannyo egigenda maaso ku Bukedde TV mulabe TV. Ku Bukedde TV okuliko Okisanga Uganda. Tukola emirimu mingi. Era bali abeetaaga emirimu egy'enjawulo okubakolera TV radio concepts abazanyi tubalina abakabiddala ab'omulembe obalina production fe tugamba bugambi ffe ne tukubuulira kino kikwasaganya n'emirimu emirala mingi. Tuli mu transport, tuli mu VIP transport, tetusima musenyu, tetusomba musenyu. VIP transport ezo kubanga yakutambuzaako mu ngeri ey'ekikungu. Tulina emmotoka ez'abakungu ddala ne tukutambuzaako first class ne tukutambuzaako mu mmotoka nga mu Uganda. Kamano ita ku nguudo z'e Kampala nga n'ebinnya tobiwulira. Enkola efaanana bwete. So yezinga yaffe kyembadde ky'obola nga nkwesibyeko nkyo mbyogere bingi sandi yadde byogera. Ekigambo kiri Zinga yaffe. Zizinga linnya lya muntu. Ona nsonyiwa kulwaka kulebiga bitalaze ebyo. Okay, bannange ng'ate kibi ekyayolekedde omusumba Alozias Bujingo. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya muganda waffe Richard eyafudde mu nfa bwefaanana bwetyo. Ffe tuvumirira abantu bonna abalowooza nti bw'oba olina enkolagana embi n'omuntu olina okumuggyawo. That aspect of elimination. What's your aspect here in your mind? Kutya ekimu ku bintu ekimu ku kireetera abantu okwagala okuggyawo bannaabwe is fear of the unknown. Abantu batya nnyo ebintu bye batamanyi. Oli nga takimanyi naye n'akitya. Okyegedde oli akutya. Okyegedde kati mu kukutya nayagala kuggyawo nga oli akutya buti. So abantu balina fear. Ate eyo nkola y'aba cowards. Era nze mbagamba era omuntu omuna badde mugamba nti omuntu akwata emmundu n'akuba munna amasasi n'adduka is a coward. Why? Ekyo kkirizo it's not a why, it's clear. Senga yamukubye essasi yandibaddewo n'ayimira nagamba nze kukubye nze mukubye ne tujja ne tubasangawo nagamba nti ono mukubye lwa nsonga eno ne bweti. Why are you running away? My perspective, I regard a coward as a person who stands behind. Not about move you know but take you na jako. Akakati no omuntu cowardness tujirabira mu bikolwa byo. Cowardness is when you make a step eraga ekifaananyi okuba nti oli coward. Lwaki ojja n'okuba omuntu amasasi n'odduka bw'oba oli waddala nti otya ebinaddirira ebinakivaamu anti kakati then bw'oba otya results then don't even do something. Ontegedde bw'oba otya okugula emmere towassa, bw'oba otya okukukwata lwaki ate ogenda lwaki okuba omuntu amasasi n'omutta. Ate since when did killing became a solution? A Bible etuga sina Bible but tulina enjogere egamba nti the two wrongs cannot make it right. True. Hey, ensobi bbiri bw'obanga oli yakusobya n'osalawo mukuba masasi, it doesn't make it right. You have just killed somebody. Era bwe bakwata guba musango mulala.
So it cannot be that we are having this type of solutions. Obirabye okuva ku sobi bamukubawo ne bamutta. Ochegedde. Ono mwana mutabani wa Brian Baba bekuba ebiso ne betta. Ochegedde. Now these things are happening in our societies. They seem to look like they are the solutions to our problems, but it cannot be. Tetusobola kubeera mu Uganda ng'omuntu bwe mbasikolagana na tindi nina mukuba ne mutta. It cannot work. Thank you. It doesn't work. It is wrong. So ekyo tukivumirira ne sekuvumirira yenna. But when you go back to the issue, tutandise okufaako ebibuuzo bye twebuuza. Ebibuuzo biri mu bantu biyitirivu. Abantu bangi era mpulidde abantu bangi abagamba waliwo abantu aboogera ebigambo n'obatunulira naawe n'oseka. Nogamba kati ate obono alyayo emmere ki? Okyegedde bulungi nnyo. Okufa kuba kufa. Ontegedde bulungi nnyo. Era tetulina muntu gwe twagaliza kufa. Kubanga okufa is the worst part of everything. Naye twagala kutereeza butereeza. Wabaawo ensobi yonna. It is what it is. We have to fix it and move forward. Sure. Naye kakati tulina ebibuuzo ebize bitujjira olwa circumstances eziriwo. Mind you, kino si kye kisoose abantu okukubibwa amasasi kibaddewo. Kakati tulina omanyi mu mateeka kye bayita precedence. Tutunuulira eri ensonga yakwatibwa etya. Ensonga eno bweti bwebezzeewo yali ebaddewo okwo abaloya babikozesa nnyo. Basobola okukwotinga. Lawyer asobola okukwotinga n'agamba nga gundi bwe yakola bwati, tindi bwe yakola bwati, mu nsonga eno yennyini bweti, ate ye nga bamukola bwe bati. Ekyo kiyinza okuddayo wa judge n'agamba nti what were the circumstances around that issue. Butya bwe tuyinza okukikola ki? Okumitigatinga kino nakyo ne kigatta ku kiri. Oba ne tubaako engeri gye tukozesa kiri okutuyamba okusolovinga kino. Ankusalemu ku kirimi kati. Olowooza lwaki bannayuganda abasinga mu kaseera kano ng'omusumba yakagwibwako obuzibu ate balaba the other side of him. Mufo kye bandimusaasidde ate bali mu kukwata buntuntu butini oba mbuyite ensobi ez'entini eziriwo ze sisobola nange ate kubanga ate kakati uliriza. Omanyi every action calls for reaction. Okubiddwa amasasi uliriza ebintu bino. Abantu omanyi abantu bali very funny, abantu bali very sensitive. Bino ebibuuzo pastor waffe omulungi Pastor Bujingo alina okubiddamu so that abantu boolaba nga babuuza kitegeeza waliwo ebibuuzo. Bantu bangi bakubye amasasi waliwuddeko nga abantu babuuza ebibuuzo ebyekikula kino. Kitegeeza ki? Kitegeeza there are some gaps ezirina okubeera mu statements zetufuna. Ontegedde? Kutegeera. Ekisooka dereva bamukubye. Ontegedde bulungi nnyo ne bamutta. Dereva wo nga gwe bosi gw'omuvuga. Kisoboka? Ekyo kimu. Sigambe mu tekisoboka. Okay. Naye kimuyisa drive kubanga yakuvuga. Abadde akutwala wa obudde obwo bw'okudda ewaka. Kuba kati bw'oba osazeewo gwe weetwale ewaka ate kati dereva muleke. Oba ntegerekeka? Otegerekeka. Oyinza okuba tontegedde kankuddiremu. Otegerekeka. Kankuddiremu. Ekimu ku bireese ebizibu bino byolaba. Ekimu ekireese ku bino ebizibu byolaba. Ebizibu bino byolaba eby'abantu okuba nti batandise okubaako ebigambo bye boogera. Oba oliawo ebitandibadde birungi kwogerwa ku muntu ng'ate afunye obuzibu. Ebiseera ebisinga wabaawo gaps oba emiwaatwa egireese ebibuuzo ebyo. Nti nze nange wano ŋŋamba nti Pastor Bujingo, with all due respect, alina okubaako olwa status ye waali nti pastor bamukkiririzaamu alina abamugoberera ne buli kimu. Twetaaga okubaako ebibuuzo byaddamu. Yes, sir. Abantu bano baleme kwogera bigambo bya kikula kino.
ontegedde bulungi nnyo. Ekisooka ono ddereeva wo ate gwe omuvuga. Kigambibwa yabadde yali wa SFC. Kakati ebyo sibimanyi. Ontegedde era saagala kubimanya. Ontegedde bulungi nnyo. Era that is where most of us go wrong, or most people go wrong. They mix up issues. Ontegedde. Whether it is confirmed or not. By the spokesperson of SFC. Yes. Yeah. Whether it is confirmed or not. Whether it is confirmed or not. Fe tutunulidde Mwami Richard nga ye. Ontegedde. Omuntu sekinoomu. Ye nga ye nti yafudde mu circumstance y'ekikulu ekyo kitegeeza nti kyali kisobola n'okukereminga obulimu bwa pastor. So tetwagala kitunulira mu ango yagamba mbu ate SFC bwasibe wa SFC it doesn't matter. SFC naye muntu. Yes sir. Ontegedde era ne bwafiirwa naye alina abaana alina abantu be alina ki naye muntu. Ekimufuula SFC is simply because yayingira mu magye n'akola amagye n'atandika ne bamudipatinga n'abeera mu department eyo. So ekyo si kyekikulu. Ekikulu kiri nti yakoze ki yawummudde. Naye empumula gye yakoze ki yawummuddemu. Nti abatuwa report about this thing balina ebintu bye batatuwa. Nkugambye nti dereva kubanga ffe tubadde tumanyi dereva. Ochekedde kino kiyinza okuba kyazibuzi kati dereva ate yabadde avugibwa ki mukamaawe kisoboka. The question is why. Ontegedde bw'obanga tusazeewo nti dereva kuba bakama baffe bulijjo batujjako emmotoka ne bagamba nti ngenze mu byange. Ontegedde dereva oba osigala kati dereva naye yakoze ki yatambuliddeyo. Kati bw'oyogera ki SFC kikola sense. Tiyinza okuba abadde akola mirimu ebiri dereva ate nga wa security in other words. Kakati ekyo kimu kiwedde. Yes sir. Amasasi 13 gamusangiddwamu okusinza kubagamba ku report ezifuluma. Sinasomako n'emu nkozesa report z'ama TV na radio ezitambula naddala ezo eziviira ddala ku sosi yaabwe. Ontegedde bulungi nnyo. Amasasi gayingidde mu mubiri gw'omuntu gwatudde naye tegamukutteko yadde. Kigambibwa okuba nti waliwo ate eryamuyiseeko ku mugongo. Okay. Ekyo nakyo kirungi. Ngamba ekyo nakyo kirungi okuba nti okimanyi bw'otyo because ekyo nakyo kubanga ffe tuddamu bibuuzo bino mu society. We are not here to blame anybody. We are here to kuddamu bibuuzo okwewala bino ebigambo ebyogerwa kati kuba ffe we are community experts. Buli lwowulira ebigambo ebyogerwa nga biri contrary ku bye twandibadde twogera tugambe omuntu afudde twandibadde tugambira nga kitalo ate ng'oli ayogerawo kirala tuga yi what nonsense is this. So kati ekyo kiri awo. Ontegedde bulungi nnyo. Ogugwawo ekyo kiwedde nakyo. Amasasi gali gakubye ono batudde bonna ye yagamba yagudde mu steering. Abamanyi emmotoka steering ogimanyi ne size ya Mwami Bujingo ogimanyi. So kati yagudde wansi wa steering amasasi gano gakuba tegamukutte naye gakutte ki driver ye naafa. Ontegedde. Yes sir. Ebibuuzo ebiviira oluusi mu ekyo nti twagala okutegeera status ya drive ono we yalinyidde emmotoka okugenda mu kusimbula. Waliwo bewandiise ba alabayi abaamulabe kati nga bwe nnaava wano naawe ne nninnya emmotoka yange wali ne tugenda naga nti bwe babadde bafuluma Saamu afulumye naani? Okyegedde? Yes sir. Abadde mulamu bulungi afulumye naye yayingiridde mu condition ki? Bagenze tubalaba. Kati we need those people abatugamba nti bavudde wano ku ssaawa bweziti ne bagenda ne bwe bati. Ekirala shooko y'omuntu gwe bakubye amasasi ebangomuko. Kati onaakuba amasasi naye twagala okumwebuuzaako kika ki ekyo omuntu akuba amasasi n'akuba emmotoka ng'omanyidde ddala nti emmotoka ozze kutta. Of course twagala bawa amagezi ga kutta bantu naye okuba amasasi n'okuba atavuga
n'otakubana mu mmotoka kugizikiza kugistopinga ereme kuddamu kutambula emipiira gikwegiri tegyakwatirwako. So those are all the questions kati birina okuddibwamu. How did that happen? Omuntu bwe yazze yajjidde ku side eri yokka yakoze atya, emotoka yabadde parkinze etya? Those questions kubanga ebyo bireetera abantu okwogera bye boogera kati gwe byowulira ontegedde ebyo ebiwaawaza oluusi amatu bye bivaako ebyo ebibuuzo ebyo kati ze bikutereddewo nti ekyo ebyo bimu ku bibuuzo. Ekisemberayo ddala after that shock baatugamba bayaddusibwa mu ddwaliro, ye agamba ye yeddusiza muki yeetwala mu ddwaliro. Kati those questions must be answered. Abaagamba nti addusiddwa mu ddwaliro baali bakijjeewa ontegedde kubanga statement zonna ezasooka okujja between 5 to 20 minutes zagamba atwaliddwa wa mu ddwaliro. Abagamba nti be bamutwala mu ddwaliro baabijjawa. Where did they get all that information? Ochegera babijjawa ochegera kyengeza kugulaga where did ochegera. So those are the questions Pastor Mulungi zalina okuddamu eri society. Kati society lwejja okubeera n'emiki n'emirembe okujjawo bino kati ebitandise okugira kubanga kati tulina otunulira ebisonga bbiri. Mulimu kye bayita opportunism ate Uganda kyamaanyi nnyo wano. Abantu balina that feeling. Opportunism is a situation, but tulina abantu baba bayita ba opportunists. Opportunists be balaba embeera ne baagala ogifunamu, bo baagala ofuna buli mbeera oba mbi oba nnungi baagala bagifunemu. Kati we have those kind of people. So abo abantu nabo weebali kati bo bayinza okukozesa guno omukisa kubanga tebaagala oba Pastor Bujingo babiki ne bakozesa ezo ensobi ezaaliwo okumukuba oba okumulabisa mu ngeri ki endala. Ontegedde bulungi nnyo kubanga oli bw'aba ayagala okukulabisa ekituufu takyogera, ayogera nsobi weeri, yalaba nsobi weeri gyayogera. Ontegedde bulungi ekituufu takikoonako kuba akimanyi. Kakati ffe olw'okuba nti ffe I don't care, I don't use feelings. Pastor Bujingo mwagala ng'omuntu era saagala afe, saagala alukole, saagala abeere, saagala abeere mu kkomera, saagala abeere mu ki. My issue is, can you give answers to these questions? Because zireeta ebizibu. Waliwo abantu bwe twatandika ne ku YouTube ne ku Facebook kwonna yaddusibwa mu ddwaliro yagamba ye yeddusaayo. Kakati ono yagamba abijjawa era bitandika bitya. Lwaki agamba nti yaddusiddwa? Kubanga yaddusiddwa ne yadduse mu ddwaliro byanjawulo. Bintu byanjawulo. Ontegedde bulungi nnyo. Contradicting statements. So those statements zireeta ebizibu. So they need to have a clear report on what is really going on or what actually went. Kubendiga zaagala okumanya kiddala. Exactly. People need to know. People need to know what really happened. Kubanga ono Richard gwe twogerako yafudde. Mukama amumuze mirembe. Muntu aina ko n'abantu babamukkiririzaamu, aina family, aina biki. So there must be a clear report on how he died. Could it be nti emmotoka yagenda ogiyingira nga already ali mu situation imbi? Twebuuza, waliwo omuntu omulala yali mu mmotoka? Balimu babiri, balimu basatu, balimu bana, balimu bameka mu mmotoka? Because those are questions zirina okuddibwamu. Kubanga nga maze okwekweka bwoti wansi wa steering, bw'ovaayo sikulaba, bw'odduka misinde, bw'ovuga mmotoka eyo ekubiddwa amasasi because eyo crime scene. Nkulaba nga odduka ova mu mmotoka obuna emiki emiwabo bwendaba bwendowooza. To your imagination. Yes, because we just imagine. Yeah. You're checked. That's the whole thing. Tusobola okufuna ekifaananyi ekituufu what really happened that night. Okyegedde bulungi nnyo. Ekyo kye kigenda okutuyamba okufuna alipoota okujja bino mu society kubanga the professionals are doing their job.
police eri mu kunoonyereza biki, the professions are really going on, but society yeetaaga okumanya, kubanga bwetamanya eyogera ebyayo kati ate oluusi byeyogera bidisorganizinga ebyaba professionals. So someone from Salt Media oba from Canaanland must come out n'atunyonnyola what really went wrong, what happened. So si bino ebyagundi n'ayogera kino oli n'agamba yaddusiddwa mu ddwaliro, ate Wakana mulala ye n'agamba nze neetutte mu ddwaliro. Kitegeeza butegeeza nti waliwo ekitakonnekitinga. Kati they must connect these two things. If they don't connect them, we are in trouble. Awo wenyini bingi byayogeddwa era statements nyingi ezayogeddwa ku mugenzi nti ate driver ate musumba wa kanisa ate era ne spokesperson wa SFC yavuddeyo n'agamba nti abadde yaliko mu maje yaliko mu SFC. Oba olaba kisaanidde omusumba okuba ne private security guard? Kyenkugamba nti ebibuuzo bingi ate answer ki? Answer ntono. Gundi ani Pastor Bujingo oba ne kulu ya Canaanland abaafiiriddwa be balina otuwa reporting eri conclusive. Ontegedde? A final one. Batubulire from the beginning on abadde muweereza waffe ku level eno abadde atuweereza bwati yegundi era bwati obulamu bwe bwakomye kitalo nnyo kitalo ddala ensonga bweti bweri mu nkola entuufu ekyo kyandibadde statement eyo already weeri singa tetuwuliza bintu by'abafuulu figa kwa fuulu figa amasasi 18 waliwo abagamba amasasi 18 waliwo abagamba yaddusiddwa mu ddwaliro waliwo yagamba yeyeetutte mu ddwaliro. These are all contradicting statements. And now so bebyo byonna tuwetaaga ki kati gwe kino kyobuuza nti nno kyandibadde ky'amagezi teri kya busiru buli kimu ky'amagezi kubanga oli ayinza okubeera mu kyaki nga musirikale. Ekyo kiri nnomo. Omanyi abantu abamu you people era nze kyentera okugamba abantu nti people should get out of this nonsense of reasoning like crocodiles. Poor reasoning. Poor reasoning. Ate musirikale ate mu kyaki teri kigaana musirikale kusaba nabo bantu ngaffe toli mulalu. They just go for training. Omuntu afuuka ddi omusirikale? Omuntu afuuka omusirikale olunaku lwakeera n'agamba nti ngenze mu magye. Aba olwedde yafuuse ddi omusirikale oba nnyingidde poliisi. Obusirikale bubeera mu ggwe mutima. Kakati bino kungulu byetulaba ebyambalo naki skills ozifuna buki bufunyi. Naye obusirikale buva muno mu mutima. Nogamba nti nze ngenda nsazeewo ngenze kubeera musirikale. Ontegedde bulungi nnyo. So ebyo tetubitunuulira oba amagye oba waaki ng'ali mu kyaki azonga azaweereza mu kyaki ekyo kyekikulu kubanga mu kyaki terina gwegaana kubeera mu kyaki. Ontegedde? Kyaki is kyaki. Omusirikale asobola okujja n'abazungu ababaleetera eddiini gye mukisherishinga bajja n'emmundu nga balina ne Bayibuli. Bajja n'emmundu ne Bayibuli. Kitegeeza baali basirikale ng'ate ne Katonda n'enjiri bagibulira. So ebyo ebintu ebimu tetubiwa nnyo budde kwesiriwaza kuva ku miramwa mikulu tusigale ku mulamu omutuufu tuleme kubuzaabuzibwa kuba kati oli kyenkugambe nti waliwo aba opportunists abaagala okukozesa eno embeera okuba Bujingo nga bo omulimu gwabwe gwakuba Bujingo. Kakati bafunye akakisaako mukuba kakati Canaanland erina okuvaayo netuwa ripooti entuufu okuva waggulu paka wansi ng'etuwa details zonna. Otherwise bwe banaagenda na bino they are going to find themselves in a very big ditch. Kubanga zino statements ezimu ziraba ezikolebwa ziyinza n'okukwasa omuntu. Ziyinza n'okukwasa omuntu. They are not joking subjects. They are serious subjects. Zisobola n'okukwasa omuntu because waliwo omuntu eyafudde bamukolako investigation. Kati ate gwe n'ogamba ekigambo nkufuna ontegedde. So kitegeeza ki? Kitegeeza nti Canaanland etuyambe okutuwonya abantu abamu ebizibu ebyenjawulo every year to report. Kuba omuntu yenna ng'afudde kabawe nga wano bw'afa okola report
noka omuntu ono ye gundi ne gundi abadde mukozi waffe tubadde tukola naye ebbanga bino beti abadde akola kugina emirimu negino bekiki olunaku lwajjo yafunye ekizibu ekiki kyavudde wanawana bekiki naye buli lwowulira ebigambo nga byogera ku kintu kyekimu naye ngaate byonna byonna tebikwatagana kireeta problem kireeta kati nze kyensaba Pastor Bujingo ne ttiimu ye bakole statement bagenda osinge mwami Bujingo agiteekeko omukono kasita kirungi akyali mulamu kama yeebazibwe yamukuumye nga akyali mulamu ateekeko statement nti ABCD era wano ntaddewo president bw'abaako order gyawa president bw'abaako kyakoze mu State House ateekako omukono wansi ono ye mwami Yoweri Kaguta Museveni Buhabulwa ye president wa Uganda ayiyeeko omukono ebyogeddwa bino byonna olwosobola obiteekako Museveni nti yabyogedde naye oba nga tebinnatuukawo nga tetunabafuna statement eva mugundi enamba nga tuli mu bino ono agamba tumuddusiza mu ddwaliro ono agamba nti nze netutte mu ddwaliro tebikwatagana ono agamba nti batubye amasasi mayitirivu nnyo omupiira ne gutayabika twebuuze gwe bagambye okuba yabadde siriasi oba mulimu yabadde agutandika butandisi n'okuba emmotoka amasasi 18 n'otafunayo limu likuba mupiira emmotoka ezirike emmotoka neta kurashinga eyabadde etambula neta kurashinga kale stamu bakaba obusembe eri abantu tusaba ebintu kabiro bigwawo mu ggwanga tusaba abantu bano opportunity bano abaagala okukuba bannaabwe nga bayitira ku bizibu bye baba bafunye tubasaba bannaye temukozese ogwo omukisa si kirungi ekyo kimu tusaba nese kusaba yenna olw'obulungi bwa society ze tulimu kubanga buli kintu tubaako kye tukiyigirako kati security wise because when you are talking about these things tulina okugenda ku security wise eggwanga muliteeka ku stake bakuba ebifaananyi babyogerako biri ku internet biri luddawa kati oli atandika bwe mutakola ripooti eri conclusive eri omuntu ayinza n'okufuna ekifaananyi ekibi ku Uganda nti Uganda abantu babakuba ne bagenda and that's it okyegedde so let this statement tusaba gundi Canaan Land eveyo ne statement number of what happened kwa kyaguddewo mu society zaffe mu public zaffe eziteekewo entegerewo nnyo eziteekewo etuwe statement eri fine eri conclusive nga society biri ebyabwe biri professional bagende maaso banoonyereze tetulinako ffe tetuli basirikale naye ffe nga ba community experts ate kitukwatako okutegeera society zaffe zitambula zitya ebyo ebintu ebimu ebibeera mu society bitukwatako directly kubanga jjo baakubye oyo enkya bayinza okukubanza oba bayinza okukuba omuntu omulala oba okyekede bulungi nnyo so nobody can be safe naye buli lwetufuna ripooti eri clear from top to bottom kituwa okutegeera butya bwe tuyinza okutambula ontegedde kuba bwe tukizula nti okay muntu yabadde gunman kibiki yamisiyuziza emmundu then tuyiga bwoba tewetaaga tambula kiyo totambula okyegedde wabawo ebyokuyigaawo there are so many things bye tulina okuyigira awo kati ebyo byetuba tukozesa naye tetusobola kukozesa lugambo tulina kukozesa reality nga rated streamline yes okay mukulu Sam nsaba ate osibule abantu basiibuddeko twabagaliza omwaka omulungi maachi azigutandise nga bwe gutandise naye twagala bagaliza mwaka mulungi mugoberere emirimu gye tukola munoonye ku agaliwo munoonye ku Theatre Focus Uganda munoonye ku Tindi Files producer nkweyanziza bwemba mwagala mumpadde omukisa guno ngweyanziza nnyo era tuli tusujja somesa abantu community development kubanga ekikulu kya byonna abantu twabagamba nti enkulaakulana kye tuyita community development tetambulira ku malwaliro
mbu malwaliro ntera okulaba abantu abakulu abatalina makulu nnyo ate nga bakulu naye nga tebalina makulu ng'agamba Uganda Museveni azimba amalwaliro azimba amasomero azimba gundi enguudo waliwo abantu abalina enguudo eyo nga bazaanikako muwogo ontegedde kitegezaako kugamba nti enkulaakulana tetandikira wa Museveni kololo etandikira ku muntu sekino webale nnyo balire ddala so kati abantu balina okutegeera butya bayinza okubeera mu development bo nabo bennyini nga bali included in there so si bo kulowooza nti chairman w'ekyalo yavunaanyizibwa ku bye tukola and those things so tujja kujja nga tusomesaamu ng'ate tubabuulirako nga tuba ne ku entertainment because ebyo byonna biyamba ki biyamba ggwanga yeah man. Okay, n'olw'ensonga eyo tugenda kuba ate tukoma wano ndowooza okuteesa mukuwulidde okuvudde eri mukulu Sam. Nsigadde nze Jona Saints wabula mwongere okuba nga ate musubscribingako mukutu gaffe guno gwa Tindi Files. Kuno kwosanga n'ebirungi na buli kintu oba buli kyakabi kyonna ekiba kiri mu entertainment na buli wamu. I sign out.